William ekituufu okimanyi. Ye William wani? Ye Sserunjogi William. Walugavu. Akubiddako essimu yesterday. Nongamba abagenda olwana entalo ezo togenda kubeeramu. Abagenda olwana bagenda kuba balala nnyo era nongamba sirina bujulizi nga nkuwa ssente. Wangambye ssente ne wemba nazitwala Sharifa toyina bujulizi. Nnyinza obutafukamira wano naye ekituufu nfukamidde mu mutima. Ndi mukyala atawanika ngaye nawanise. Kuba ekituufu sirinawo embeera. Wangamba omwana nja muwona namuwonye. Namukubira essimu nga maze otwala ssente. Menye mwamuwa ssente meka? 12. Milioni 12. Yes. Walayi omwana wange teyanywako n'amata. Nangamba tofaayo omwana ogenda muwona. Taata w'omwana nga yagamba ebyo? Yes. 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 Kati bwe yagamba omwana ogenda muwona ki ekyaddako? Bwe yagamba omwana ogenda muwona wayitawo ndowooza nga wiiki. Mwana naafa. Kera kumakya n'azannya bulungi. Ne muwa breakfast bulungi. Ne mmunaaza. Ne mmuteekayo ne yeebaka. Kati anko wange we nali mbeera waliwo akawala. Kati nga tuli awo tesikasi kati naawogana Mia n'azuukuka. Kati muwala wange we yazuukukanga ng'ayita mamu ng'otegeera nti akoze ki? Azuukuse. Era we yazuuka yakikola ne ningizaayo wenti kuba nali mutadde mu ddeeka ne ningizaayo wenti. Bwe kyandaba kiddawo n'ekyebaka. Kati emmere ejja lanki biki nga ngamba naye ono omwana agenda kwebaka nnyo waati. Ekira nsumbuwe. Suraya nangamba nedda muwala muleke naawe yeebake agenda kunsumbuwa ne mga ati muzuukuse ekira asobole okukola ki? Okwebaka. Shawu munengera ne nkwata ku mwana. Nze omwana wange ng'omukwatako kati ni wooti. Aba yasituse dda. Ne mukwatako ne mwita Mia. Ne mwita mami nga wa. Ngenda ne ngamba akawala ne gagenda ompitireko ku neiba afaawo. Omukazi bwe yajja nangamba mama Mia mwana alabika afudde. Ne mugamba Mia nedda. Ne bamunzijja kugamba muteeke wansi oli muzita ate omuteekako amaziga. Kati taata we nga namukubidde ne mugamba nsanze Mia nga afudde mu buliri. Nambuuza muli ludda wa? Nze tukyaliyo eno Nansana. Bw'amukubira mbu omwana afudde yaddamu ki? Yambuuza kimu muli ludda wa? Yambuuza kimu muli ludda wa? Nga ntuli eno Nansana. Kanzigi. Najja. Yasanga omwana wange alundira lyanko wange. Abamubiseko bulungi n'amubikkulako n'amutunuulira. Ne Shalom. Teyakaaba ki? Teyakaaba. Yajja yekka? Yajja ne mikwano gyeja. 3. Kuba yajja ne Deo ne Brian ne Nico. Aba 3. Ne bamugamba avuga omwana we n'agaana. Avuga omwana we ng'afudde alina emmotoka William? N'amugamba avuga omwana we? N'agaana ne baleetera emmotoka. Ng'awa nsonga ki? Ate weeri. Nga teriiwo. Ye yali amanyi kyakoze. Ye yatta omwana we? Nze ekyo sikirumamu Shalom. Sikirumamu ne bwe mbeera ku gun point. Nze walayi William ne w'olinsanga mu ggulu. Simanyi oba ndibamuggeyo nagwo ng'oli mu ggulu ndigamba Katonda oyo yatta omwana wange oyo. Walayi William wanzitira omwana wange. Sikirumamu. Ate sitidde bantu byonna bye banjogerera nze ndi. Ekirungi bakazi mmwe mubyogera okusinga. Akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo lukyankalanya. Atali lubuto kakozese n'ayeteekateekera okufuna olubuto kakozese. Kuba kajjanjaba infections omuli UTIs, omuli candidiasis, omuli kabootongo syphilis, omuli ne gonorrhea. Endwadde y'abazira. Ateeka oil. Ebigambo ebyo biwulidde? Abantu bayinza oba nga balowooza tunyumyamu binyumye.
gwatabanyiziwa infection omuli UTIs omuli candida omuli syphilis omuli gonorrhea okozesa otya nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi asiiba mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil abamu basiiyibwa abamu babutuka abalina athletic foot ebigere ebyonooneka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga ne bireeta kaboni mugere kozesa nimu oil musiigamu nga bw'onywa nimu tree powder. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening. Tugamba. Kastori ekigambo it is happening. Ngomanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Gotana subscribing ategwa subscribinga. Akadako notification bell kaseko that you get notified each and every time that we upload. Mukumoga nami since premiere nakoze bwenti start dokola interview cause akade wakasako allow all notifications so that you get notified each and every time that we upload. Eyakanda bogusose eyakala wa Shalom 256 that aita yakava mukomere yakafuna data yakafuna wifi nze Shalom Haddad Kawesi wali mpula ku Shalom 256 obulemba ku set siba konze kamba ko ne bannaffe aba Beaver Organic and Natural Health Products asangibwa Mengo opposite Masengere ha Mukasa Road kwa kusimwa nyo 0752 60 24 27 naga lwaki ensonga eyo enamba ndi mutwe lw'abasajja abali eyo abatanzi bondadde z'omu kisenge zonna n'ez'obulamu mugenda akujjanjabe nga bakujjanjabisa butonde ku Beaver namwe abakyala mugendeyo mpola mpola twala maama senga ku 0752 60 24 27 onaku olwaleero stories no nze nga nzikola nga tubagambeera songa mani tagline yaffe ya Shalom 256 oba go bayita omubala mu Luganda tugamba yo story matters olugere lwo luwankizo mu Luganda maga boba ina story eyo ngwagala kugishalingako ensi ejje gimanye kye wayitamu kyoyitamu wayinza obba omuntu ayita mu kyoyitamu oba agenda okuyita mu kye wayitamu oba ayita mu kyoyitamu oba ali mu kuyita mu kye wayitamu n'okiwangula bwe twaleeta wano ng'olina story gy'agala okwogera osobola okuwa essuubi ndi mulokole nkweza nnyo Bayibuli egamba abanywedde bwe mala okunyweranga munyweza abo abakankana bwanga namunange story eyo ng'agala kishalingako naffe enamba yange yejolaba eri awo 0705 271973 enamba yange bampita message nyingi nnyo tuzifuna era tujja mwenna bakolako mpola nina omukyala kitwa mwamulabyeko mwamulabyeko nali yankulako kidesimu ne tuwadde up and down bino bikiwe biti paka leo tugaya kisusse ko kizeemu ekyobuzadde personal nganze ndi muzadde nenga kamulete atunyumize nawe owulireko atana kufumbirwa asubira okufumbirwa agenda mbufumba ali mbufumbo sembera tugenda batunyumya omukyala gwe nnonya ku olwaleero yali mukyala nga mufumbo nga gwe gwakyabulimu nga n'omwami bonna muwala nno muto lwakuba muno olumu embeera etukuza naye omusanga nga asimalinga nga ali happy muwala muto yafuna omusajja mukyala alina kasente bakoze afunye akasente ke awo yagala kukola business ndala akutte sente aziwoze omwami yamugamba ampa ku sente ezo tukole ekintu ekyala wano nkuwa summary kyogenda okuwulira mu interview batuko banja sente omwami yamusasulamu mbu in court kumuttira mwana gwe bazaala tusanze okulaba Sharifa ogamba oti anya sio agamba oli bulungi kuba akamala okuziika nga bitalo na Shalom ojja kuongeza ku ddoboozi mpola manyi toli mu mbeera nnungi naye twagala alikyali eyo abeeko kyawulira amanya gange bampita Nalubega Sharifa owengabi
Naye ogabira biddira ngabi. Oli ajja kubuuza Sharifa ate ki ekimukomezzaawo mu kamera, kiki ddala ekireese Sharifa mu kamera? Ekinkomezzaawo mu kamera era abasinga bandabako Samuel era nga w'obagambye sitole yange nga nagibannyonnyola. Naye omunoonya ne webitandika ne bikulema otandika. Luwanvu naye Mukama ajja kuwa obugumu alisito bijjamu. Jaguma Shalom jagezaako. Obuzibu bwonna bwavaawa? Obuzibu bino byatandikirawa? Yeetuuka omusajja okwegaana abaana. Kati Shalom nasisinkana omwami oyo 2024. Kaaba sokwendeko sokusangula amazzi kalindako kaaba. Katonda ayinza kugumya. Katonda ayinza kugumya tokaaba. Kube Shalom teri kiruma ng'abantu kuvaayo ne bakujajinga ne bakwogerera ebigambo bingi naye nga mu butuufu tebamanyi muntu gwe badefendinga kiki. Shalom osobola obeera ng'otambula mu kkubo n'emikwano gyo ng'oli musajja nga bamanyi Shalom mulala Newaka mulala. naye nga ne mukyala wamanyi Shalom mulala. Nze olw'okuba mbadde ne William naye nga mbeera wange era nga gyansanga abadde nga nneegaana mu bantu. Wadde nga akwegaana. Kozi alina ne bagamba nze oyo mbadde simanyiiyo ate n'abakimanyi nti abadde agendayo naye bo n'abagamba sitoola endala. Naye Shalom kyogamba osobola okuvaayo n'ogamba omuntu ng'obadde tobeera naye nakuzaamu omwana asooka novaayo n'omugamba nina olubuto olulala nga tobeera naye. Kiba kizibu. Shalom ekindeeseewo nze obutagawa kuddamu biri byonna. Nga nsaba buli muzadde ali eyo annyambeko. Shalom omusajja oyo yanfula homeless. Homeless? Kwe kubanga tonaawo obeera? Sirinaawo Shalom. Walina amakaago? Nalina ewaka wange. Nakyogedde ne mu kusembayo ne ŋŋamba bwe baba bawakana ng'era beeyaguza abamu ne bajja ne bagamba alimba oyo omukazi abadde feeriya biki biki ne bagamba mbadde neetunda sinaba biki. Shalom kyemanyi tosobola abeera ku kyalo baba bamanyi omupangisa ne nannyini. Ekya homeless no obadde okyatunda wamusinkana 2024? Namusinkana 2024. Gwe mwaka nga gumu kitundu? Ndowooza nga gwakaawo. Wali weebeererawo nga weekolera busente bwo? Ye. William ali myaka emeka? Alinga mu 38 awo 36 waatyo. Ate gwe oli nga mwemeka? 29. Naye kangambe 30. Aba muntu mukulu. William aba muntu mukulu. Wamusanga talina mukyala ayina? Nze mu kujja gye ndi yandaga tayina.
nga tayina era nga ngamba sina mukazi naye nga omanyi Shalom sowulira nti akwana oli abadde akwana oli kati era nga omubuuza oli omwagala akugamba ogenda wulira ebigambo bingi naye tunuulira nze nga omanyi Shalom abasajja mwemanyi Miriam yaŋŋonza Yakusangira ng'okola mulimu ki? nali nkola mu boutique Nga ye William akolawo? nga ayina era ebbaalazi ezo mwakola kubanga Nga manager oba ng'akola mu service? ezo ebbaala ebbiri yali manager nga ya managing then namala n'akola eyiye era nayo gyeri eyo naye ng'amannya ge gamu kino ekyokugamba nti ababadde bankubira amasimu nga bagamba oyagala kutta bizinensi biki sagala kutta bizinensi za mwami oyo wabula njagala gwali naawe weteekeko mu bigere byange ng'obadde olina w'obeera n'ofuna challenges omuntu n'ajja n'akugamba ne mutuula ku mmeeza Shalom twatuula n'omwami oyo nga tetuyombye nga tetukoze eki yennyini nampa ezo idea kuba nze nalina idea yakola spare. Okusuula spare? Yes. Nga tunda ebyuma ebyo ebityo nangamba weetaaga ekintu nga kyekigenda tuulamu ssente kuba jjukira eri ewaka ogenda batosulayo ne mugamba wali wazimba? ya Shalom nali nazimba. That's beautiful. Nga wazimba wa? Azimba eyo Kawanda. Nenkwata nenteekayo awaka wange because amabanja agamu gaali gansuseeko ne ngamba ekituufu nga nsasudde amabanja Shalom mutuufu nga siyina nga option gyensigazeeyo nenkirowooza ne ngamba kasita waka wange ngenda basitunzeewo nga wasigaddewo nga wange naye kansuke nfune kasente kano akamu ndaba ate obulamu bwe bunaatambula. Twatunda wakola walilizingawo liizi? Saatundawo wabula nga wonoopangisa omuntu. Yes. N'omupangisaawo n'akwata sente n'akuwa yakolerewo byakola ki? Byayagala. Era yakwata million 10 omupangisa? Yes. N'azimba. Era ne muviira. Awo ng'agala kusuubula spare? Kati ng'omwami amaze okwogera nange naŋŋamba tugenda kukola dipo. Dipo ya kya soda? Dipo nga mulimu bbiya soda kati nga ŋŋambye y'engeri gy'alina amabaala naŋŋamba ogenda ba osupplyinga okitegeera naŋŋamba ne bwe kinaaba kyetaagisa guve gye tugenda otteeka dipo eyo gujja kuvaayo naye nga tumanye ezo sente zikoze eki ziyingidde. Nkubulira Shalom ne mugamba kati sente nzikuwe kuba nazirina. Mugamba nzikuwe. Omwami we naŋŋamba sente zimpe. Omwami yali akimanyi nti gwe Sharifa nga tannaba kugamba kukola bbaala kuba Sharifa abeera musiraamu? Yali akimanyi. Walokoka? Yali akimanyi. Nti oli musiraamu? N'agamba mukole bbaala? Yes, naŋŋamba naye bangi tubalaba naye tekimatanenga kuba bangi tubalaba bakola ezo bizinesi abasiraamu naye nga tekirina nnyo kyekikosa. Shalom nange nakigula lwansonga bwe ngamba nti yakikunyonyola bulungi? Nenkikkiriza nenkwata sente zange nenzimuwa nenkwata ekkubo kankiyite kudda ku lujja. Kankuzeewo katono. Wano mwami wagambira mbu takumanyi tabeerangako wuwo bwe yali akima ssente nga mukola ezo zonna pulaani yajjanga wuwo?
yajjanga wange. Omwami yalina ewaka we gye yali abeera? Yalinayo gye yali abeera. Wali omanyiiyo? Ewaka we ddala ddala we yali abeera. Sharifa, webakanga n'omuntu n'otuuka n'omuzaamu nga tomanyi w'abeera? Ewaka we naye ewaabwe ewa maama we Matugga nga mmanyiiyo kuba ne we nazaala maama we sisita we naye bajja gye nazaalidde omwana bajja kuba nali wa mamange yatusikira ebbombo. Yasikira maama? Yasikira maama waffe ne bajjayo ne bandaba era we nadda ne Kampala nga nkomyewo ewange. William nga omanyi ndowooza William ekyali kimusumbuwa buvunaanyizibwa nga si ayagala ennyo otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe era twasooka ne tusikamu kawo omuguwa n'amala n'aŋŋamba oyo omwana ngenda sooka mujja ku DNA. Yes. First born? Omwana nze simanyi walabika yalinayo abaana abalala simanyi. Nga ki ekimuleetera okugamba mbu omwana kamutwale ku DNA? Yali akusaspendeo nagamba oba nyendako ki? Nga takkiriza ate olaba Shalom omusajja abeera naawe ng'obeera naye waka nga mukyalawo n'atwala omwana n'amukebeza. Nze kyo nno saakifaako kuba nali mmanyi nti wuwe. Saakifaako saakifunamu na buzibu era we yampita nasitula bulungi omwana wange ne mugamba wuuno. Kati bwe yakomawo nga wuwe yakutunuulira ki? Era bwe yakomawo ng'omwana wuwe n'aŋŋamba maama Mia nsaba onsonyiwe bibaawo naye obulamu bukole ki? Bugende mu maaso. Bugende mu maaso. Shalom olw'okuba nali mwagala nakireka. N'okyesonyiwa? Nenkyesonyiwa. Nenjawuka naye ne ŋŋenda ewange. Enzaayo omwana wange ne tubeerawo. Ndowooza waayitawo wiikisi ng'ezi. Nankubira muli mutya ffe gye tuli. Naye ng'obuyambi takola ki? Tampa. Naye nga gwe omwagala atakuwa buyambi? Shalom nali muzaddemu. Ate Shalom nali nkola ssente zange. Ng'omwana oyo Shalom tanatuuka alya $5,000 olunaku. Okitegeera? Ng'omwana ayonka nze. Era nga tampa. Naye nga gyekyo? No yalwawo akaseera nga tajja. Kati omwana oyo agenda ndwalirira nnyo. Mukubira essimu. Kamugamba tata Mia nkubuulire sina bulungi ssente naye omwana mulwadde biki nga munnyonnyola. Yaŋŋamba ekigambo kimu kanzije. Yaŋŋamba ndagirire waka nzije. Yali tamanyiiyo waka? Awo yali tanaba mmanyayo waka. Naŋŋamba ndagirira nzije. Najja. Naŋŋamba mwana mulwadde. We yajja yayimirira wati ku mulyango awo n'oyimirira ku mulyango wati n'omala n'odda emabega. Ngamba Sharifa weebale kukola. Okitegeera? Ne mugamba kaale kuba nze Shamula ndi muntu wa lwali. Ne mugamba kaale naye ekikulu kyabyo n'omwana ono muki? Lwadde ate siina ssente. Nakwata $5,000 n'agimpa. Gijjanjaba omwana? Gijjanjaba omwana. Ne mugamba mugamba gula Panadol nagula ddagala gani? Shalom. Kwe $5,000? Yampa $5,000. Eja. Nina omuwala essaawa eno siri naye. Naye omuwala gwe nali ndi naye. Nsobola okuwe naye n'omukubi. Oba omwami we yajja we yabeera nga ajja ewaka nga muyita nze jjajja mwami n'omubuuza amma jjajja mwami gwe n'obaako by'omubuuza n'omukema gwe nga ate okubuulira byonna kuba buli kimu ekyali nga kigenda mu maaso nga ne bwenzira wali ne mpulira nga nzitowereddwa n'enkaaba ngamba anti guma
badali simusingako kinene nnyo. Nampa $50,000 bakomawo ku lubalaza nasula omwana we namutumira nampa $50,000 nasimbula emmotoka n'agamba munzigulirewo geeti nkoleki ngende ne bamugulira n'agenda ne ttano gye nga agindekedde. Kati nina we neerabira bagamba bwali budde bwa kiro nankubira nagamba nve eno Luweero naye njagala kuyitira awo. Mmotoka yalimu ne brother we najja yatuuka 6:00 ogw'ekiro ne tumuggulira n'ayingira kolo yayingira naye brother we ye n'agamba akansigale wano mu mmotoka. Twogera nga omanyi n'omuyombesa n'omugana naye kati gwe bino biki byokola nga omanyi we munaayomba n'omugana bino sibikiririzaamu biki ne muyombamu. N'agenda afuluma geeti n'agenda ate ezaddako najja n'abeera ng'ajja n'abeera ng'ajja. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. Naye nga wajja Shalom bw'aba akuwadde $20,000 akuwayo 3 kati olwo asuze ewaka kera ku makya n'akuwayo z'akuwadde n'agenda. Nze nno Shalom nga sibifaako kubanga nali neebaka ndi n'omwana wange nga n'ekyokulya nkikola ki. Oba omwami w'okujooga ali akimanyi olina ssente. Don't you think so? He knew that you had money. Era yali akimanyi nti nina Shalom saalina ssente naye nali nina obumbeezaawo. Nti wamulaga ate ensobi y'abakazi gye balaga kasita olaga omusajja mbu you can sustain yourself kasita ogula ekibiriiti ojja kungaga naye akanno yaweddeko nga naye amukussaako. Anti Shalom musajja mweru ddugavu atuswaziza naye abasajja abeeru abaagala nnyo obbalabirira abasajja abo abeeru abaagala obbalabirira ayagala obbafaako muddugavu aye kaaddugala bukulu bamuzaala mweru abasajja abeeru abo si balungi kati nga gyakulekera $20,000 n'atambula n'agenda kati awo ojja mmala ebbanga nze abantu bavudde ne bagamba wayagala nnyo omusajja biki si kwagala nnyo wabula kwesonyiwa. Omusajja wamweyalira n'omwebikka n'osigala we baŋŋambye namweyalira ne mwebikka naye kwesonyiwa n'omanya mu butuufu kati ono muzadde kankubira Shalom wabeerayo ekintu ekitasobola kuvaawo n'otuuka n'okikiriza naye n'otamusonyiwa wadde oba muzaddemu okyali mwanjo esi enkomeredde olwokuba azaala mu muntu ng'obeere mu toxic ekyo nkigamba nanti oyakanatiddemu toba mu toxic relationship because wazaala mu muntu because gowulira omwagala. Sharifa, there's no relationship which is bigger than your mental health. Right now you're depressed, wafiirwa ssente, wafiirwa omwana, you're not going to heal tomorrow. It's going to take some time. Naye nga bw'okaaba baawa ali mulodi n'abakazi balala abawaana bw'abagamba olina amazzi bannange ate leero wasusse bannange mbadde sikulabanga naye gwe oli munnaku w'olabira sayini yonna ng'omusajja tebikyagatta ekyo nange njoga nange ndi musajja naye mukazi wange bulanga tebikyagatta kite Sharifa oli munnaku oliwo omulesa amaka gagenda omusajja akubba ssente wakaziika omwana wo si byaliko ye ali mu bakazi balala abawaana nga bwe baakula of course bibaawo love is blind naye
Bannange abakyala mwenna abali eyo tubikuke amaaso tofunanga lava ekuziba amaaso eyo eyekyeyononere amaaso gakuzibe takulabirira tagula mmere waka tagula munnyo ate naakomawo naakonkona tugende mu maaso akabadde kalowoozo kamukuŋŋaanya kati bwewabeeranga naye twafunamu kalowooza mbu oba alina omukyalo omulala teyakikulaganga ewaka twafunamu kubuusabuusa mbu oba omuntu omulala kati okuzzaako emabega katono yakiŋŋamba mumaze ofuna olubuto nga maze ozaala kati we namala ozaala najja n'ebisitoole n'agamba wanyonoonedde amaka gange ne mugamba mbadde simanyi nti olina amaka n'agamba wakubidde mukazi wange essimu ne mugamba essimu ya mukazi wo nagiggyeewa kati nga baapanga bisitoole nti nze nakubidde mukazi w'essimu kyenzikiriza essaawa eno era kyendaba Shalom nti omusajja oyo yafubanga nnyo okuteekawo ebintu ebitwawukanya naye nga tobiraba kati nga nze nsirikira eyo nenga kati ndowooza nga bwandaba nga nsirise sibiwadde nnyo budde ng'agamba ono nga reaction gye nabadde musuubiramu si gye nfunye ngadda buli kaseera ndowooza nga nnoonyamu ensonga eyinza okubeerawo gyasobola okuwa abantu nti y'amaanyi ndowooza kyabadde ng'afa mu bulamu ate kinewunyisa nze mbadde simuyita ng'akomawo yekka nakunyonyola bino nakunyonyola biri n'okireka bwe yagamba mbosa amaka gange okitegedde alinayo omukyala tewafunamu okukwisikanamu kati nze nze ndi ki mu bulamu bwo nze ki ekiddako kimubuuzanga nemubuuza naye ekituufu ki Shalom nganziramu kimu tunuulira nze nganziramu kimu nagamba Sharifu onjagala nomugamba ye nemugamba kati tunuulira nze ogenda awulira ebigambo bingi yamwayagala gundi yamwayagala gundi yamwayagala jajjamu amwayagala gundi tunuulira nze ng'ayina n'aŋŋomba ekugamba nti nali nnyimiriddeko ne nkugamba nti oyo mukazi wange n'omugamba nedda n'omugamba nedda kati ng'akubuuza kati biki byombuuza ng'omuleka kyekiri kyenkugambye Shalom nti nze nabeeranga wange era nga nnumbayo okitegeera nga osobola omukubira essimu n'omugamba naye kati omwana oba bw'aba nga yakubidde oba bifo n'abaako byakugamba ngenda kujja twogere biki ngenda tandika ngenda kyusaamu Sharifa ngenda kyusaamu bwajja oba nakubira essimu nga tazze nakugamba ngenda kujja enkya ngenda kutuuka ssaawa 4 waatajja n'omuweereza message n'omugana naye omanyi ekifo kiri nti kuba namuweerezaako message n'omugana naye omanyi jjajja mwami ekituufu kiri nti mbikooye Shalom zaali 12 ng'ali ku gate akonkona ng'ali ku gate akonkona omwana agenda okugula ababati nga yeye najja onaakunyonnyola birala first bino ebyokugamba nti abadde ng'ajja ewaka biki biki kati ntangaaza kuba alina be yabadde agamba nti nze wange biki era waliwo n'omukyalo omwe yavuddeyo n'agamba ekyo ekiwala kyemumanyiiko kimu yeeteramu abasajja ssente nze njagala omusajja omu ati aveeyo Shalom nenakoledde muwandegeya ndowooza ebbanga ng'okola ki nga ntunda engoye
njagala omusajja omu aveeyo agambe nalindidde ku kikumi kya Sharifa nga nze nkimuwadde. Nanti William womuteekamu ssente osanga basinziira ku ekyo omwana alwala nga gwe nojjanjaba. Shalom kyogamba nandirese omunange naafa oba kale nga nze buli maama ali eyo njagala ŋŋambe nti osobola olaba omwana wo wali eri ng'agenda nga mulwadde ng'olina omutwalo mu nsawo n'ogusirikira n'ogulyamu enkoko. Nze njagala oli akiŋŋambe n'ogenda n'ogula ennyama ng'omwana mulwadde olw'okuba omusajja takuwadde ssente n'oleka omwana wonna kale n'otamugulira lugoye olw'okuba omusajja takuwadde ssente. Nze njagala akiŋŋambe bwe kubanga kwe kuteekamu omusajja ssente okulabirira omwana wo awo namuteekamu nzikiriza. Bwe kubanga kwekwo awo namuteekamu nzikiriza. Nenze kyensaba ekikulu William ekituufu okimanyi. Ye William wani? Ye Sserunjogi William. Walugavu jjajjange omulamba biki byatukola ebyo bannange. Ekituufu okimanyi. Akubiddeko essimu yesterday. N'oŋŋamba abagenda olwana entalo ezo togenda kubeeramu. Abagenda olwana bagenda kuba balala nnyo era n'oŋŋamba sirina bujulizi nga nkuwa ssente. Waŋŋambye ssente ne bwe mba nazitwala Sharifa toyina bujulizi. Naye ate abagenda olwana olutalo bagenda babalala si ggwe era n'oŋŋamba tojja labikira mu mawulire. Naye olaga nnyo ensi nti oli musajja atya Katonda. Mulokole? Nnyinza obutafukamira wano naye ekituufu nfukamidde mu mutima. Ndi mukyala atawanika. Abamanyi mumanyi ndi mukazi atatera kuwanika. Naye nawanise. Kuba ekituufu sirinawo embeera. Baŋŋamba omwana nja muwona namuwonye. Yagamba atya? Yagga omwana ojja muwona? Ng'ategeeza ki? Namukubira essimu nga maze otwala ssente. Menyo mwamuwa ssente mmeka? 12. Milioni 12. Yes. Walayi omwana wange teyanywako n'amata kwezo ssente. Teyayambalako wadde olugoye wadde simuyina. Naye kyemmanyi abakazi mwenna eyo tukolerera baana. Badde nsaba munnenye ekitono olw'okuba nazaalira William. Nye wadde nabadde namumuzaalira naye nga wange. Bwe wazaala omwana omwadde ssente. Omwana nga wa myaka emeka awo? Omwana abadde mwaka 10 n'emyezi 3. Ye first born? Owuwe? Mummwe naye? Ate second born? Nange nazaalayokko. Kano yabadde omwana abadde first born wa William? Yes. Ye mwana abadde asooka munze naye. Ngagamba omwana yaga omwana yakola otya? Omwana omaze omuwa ssente. Naŋŋamba naye gwe tolinkubirako ku ssimu awo nga mukubira amasimu nga yanteeka mu blacklist. Ng'omaze omuwa ssente? Omanyi kankubire Shalom. Abasajja b'e Kawanda nga bakaamu. Bw'obeera Mustapha ab'e Matugga. Olaba Shalom kaŋŋambe nti mu butuufu w'oba onobbibwa ndowooza nga oba baako n'empewo oba okiwaamu natuuka nantadde mu blacklist nga mpulira sikkiriza. Naŋŋamba omusajja atadde mu blacklist? Mu butuufu nga sikkiriza era nga mbeeraawo nenjiddamu. Naye nga wakozesa essimu endala ye eyitamu? Nga wenkozesa essimu endala eyitamu era okuŋŋamba ebyo ebigambo
Nangamba tofaayo omwana ogenda muwona. Taata w'omwana nga yagambye. Yes. 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 Oyo amazanga ngamba ebintu bingi ebiruma. Nengera abamala biga nakugira ng'osirise we wayita bangajja nga yeetonda. Wamulabyeko ng'alimu embeera y'akalenzi kalogo. Nnyo. Nnyo. Omuntu wansaasi wabajjajja. Kati aba kukyokugamba mbu omwana ogenda muwona tofaayo. Omwana ali alwadde omusabye buyambi. Awo we mukubira essimu ku ssimu y'omulala gy'atamanyi. Ne mugamba William, pulaani ze twateesaako zaakomawa. Ne mugamba ate n'ekirala mu butuufu. Omwana ono tali fayini. Kati Shalom ekyana kyange nga omanyi nti oli lubuto biki kigira ne kipamaamu nkimala ne kibivaako. Era anko wange yagamba era oyinamu omwana muwala olaba mmeya teyeekubye takoze takulwaliridde. Oyo omwana alabika naye muwala. Ngamba kyaka ngenda fiira mu bawala kasita bonna baana. Ne mugamba nga onoogamba omuntu Shalom n'omugamba naye n'omwana wange tali fayini. Bye twateesaako byakomawa. N'akola bannaaye ggwe n'omwana wo tolinkubirako essimu ng'ommiisinga. Kati nze simanyi oba ebyo ebyokumukubira ebyobutamukubira ssimu ne mugambako nti omukumiisinga oba biki nti byali bimuluma nze simanyi. Kuba yangamba gwe tolinkubirako essimu n'ongamba nti ommiisinga buli kaseera oba oŋŋamba mwana ne mugamba kale ekyo tukiveeko. Bye twateesaako byakomawa. Kyava ngamba naye oyo omwana wabeera nga kye kizibu mu makkati gange naawe tofaayo ogenda muwona. Najjako essimu. Shalom najjako essimu. Omaze omugamba omwana mulwadde. Nenziramu nenjikuba. Naagaana ogikwata. Ng'alina omuze nga emunyiiga n'akuteeka mu blacklist nga muyombaganye. N'okozesa nakakuga saagalira ddala muntu akozesa essimu etali yiye. N'omugamba wambulookinze. N'omugamba nanti wambulooke saba nnyo wanti nkwani blocking. Nze saagala nnyo muntu kukozesa ssimu ze. Nze essimu yange si kasasiro. Abasajja yali mu katule ki? Kristaayo. Abasajja Abaganda bajooga. Saba nnyo nkwani blocking. Ate nga yakublockinga. Naye ate era nga bwe weesonyiwa n'ogamba kamuleke kamere ng'akunoonya. Nze njagala aveeyo ensi agamba abantu nali munoonyezaako. Nze nti nali nkubyeko amavi nga nnoonya William. Munoonyeza lwa ssente zange. Kuba mutuufu Shalom siinawo embeera. Wakati ekyabaawo wali obeera? Wali opangisa watundawo? Saatundawo. Wabula omuntu yajja n'ampa ssente n'apangisaawo mwaka mulamba. Tegunnaggwaako? Tegunnaba. William ssente nazimuwa ennaku z'omwezi ng'ezo. January. Yes. Guno omwaka? Yes. William nga mugezigezi. Tayanze na mwezi kuggwaako. Omwaka yaguyingira bulungi. Oba sente baziba mu betting. Ayeri ya bettinga? Sirabangako. Sijja kulimba. Sizo bali azitadde ku Madrid awo. Bamuwa. Ng'atyo okugamba. Kati wamubanja se nagamba omwana oyo aba yakusumbuwa ogenda muwona. Kuba nateekako eky'omwana ne mugamba n'omwana wange tali fayini. Kati gwe kimanyi Shalom we ntuukira okugamba nti nno
nga mukubira ku yange ndaga eri backlist naye wentuukira okugamba nti kanfuneeyo omulala mukubireko nga mmaze n'otunda essimu yange nga ssente nzikozesezza kuba Shalom olaba omwana aba yeetaaga amata biki pampa biki nga nzikozesezza nga ntunze essimu yange natunda ssimu yange era essaawa eno essimu gye nkwata ogiraba nayo baagimpadde buuyi naye mu byonna kati bwe yagamba omwana ogenda muwona ki ekyaddako bwe yagamba omwana ogenda muwona wayitawo ndowooza nga wiiki mwana naafa kera kumakya n'azannya bulungi ne muwa breakfast bulungi ne mmunaaza ne mmuteekayo ne yeebaka kati Shalom omwana wange lwali wabweru kati anko wange we nali mbeera waliwo akawala kati akakawala nga kanjagala nnyo kozi nabeerako kko nako ewange kawumulirako ewange kati nga kanjagala nnyo nga kagamba muwala nze era bwe naddamu ne mpumula ngenda kujja ewuwo konze kaale kati nga tuli awo tesikasi kati naawogana Mia n'azuukuka kati muwala wange we yazuukukanga ng'ayita mamu gutegeera nti akoze eki azuukuse era we yazuuka yakikola neningizaayo wenti kuba nali mutadde mu ddeeka neningizaayo wenti bwe kyandaba kiddawo nekyebaka kati emmere ejja lanki biki nga ngamba naye ono omwana agenda kwebaka nnyo waati ekira nsumbuwe agaana okwebaka emugaa tumuzuukuse Suraya nanga nedda muwala muleke naawe yeebake agenda kunsumbuwa nemugaa atumuzuukuse ekira asobole okukola ki okwebaka ne Meeyi dda azukkalira nti yakomye kulya ssaawa 5 zino zigenda mu ssaawa 11 akyebase yeebaka biki tukizuukuseeyo Shalom nengenda nenkwata ku mwana nze omwana wange ng'omukwatako kati ni wooti aba yasituse dda nemukwatako nemuyita Mia nemuyita mami nga wa kyenva muvuunula jjukira oba tosuubira kintu nali awo nga wenkyekonyako mami okinyeenya kati nenjagala nkivunuleeyo wenti maama Shalom ogenda omuvuunula nga lipusi zino eno zifuuse za black zino nga zifuuse za black nga naye ng'akyayokya agonda nemukonako wenti nemukuba amatama wenti nemunyiga muno wenti ng'alaga nga talina kyakola naye ng'ali awe ali waati gye muzajja dda kati nengenda nengamba akawala negagenda ompitireko ku neibaafu awo ewakkojja nengenda genda ompitireko ku maama Afuswa nagenda n'amuyita omukazi bwe yajja nanga maama Mia mwana alabika afudde nemugamba Mia nedda tafudde nenzigyayo nenkwata wenti ku ddeeka eya waggulu waliyo keesi ye nensikayo body stocks nemutuka naye ng'amagulu galiwe gati geegolodde nga geegolodde nnyo weegati naye nze nenguma nenjimwambaza nenfuna niwo kiteeteeyi nakyo naye nkimuteekamu omwami omu najja nangamba mwanyinaze kiki nemugaa Mia alabika azirise ngenda mutwala mu ddwaliro nasooka nansindika nangamba asooka oveeyo namukwatako kati anko wange teyaliiwo namukwatako waati nga omwana yafudde nemugaa tanaba kufa nensitula omwana wange nemuteeka neno mu kifuba bagamba namwe omwana wange tanaba kufa ne bamunzijja kugamba muteeke wansi oli muzita ate omuteekako amaziga nenze nga Shalom byonna ebyo sibitegeera nemukwata bwe bamunzijjako ne bamuteeka wansi ne bantuuza mu katebe nentula mu katebe kubira anko wange gamba kati anko wange bwe yajja
n'amukwata n'amuyita mukyala kuba yamuyitanga mukyala kati nga omanyi abaana ankuwange weyayitanga omwana wange mukyala nga amuwayo ku ssente kati nga omanyi bibebi bwe bakiyita mukyala nga akimanya ssente ziva wano ng'amuteeka omukono mu nsawo oyagala kubba ssente zange nnyabo nedda kati kojja yamuyita nga naye bimuweddeko n'amuyita mukyala nga taba bamuteeka akakono kojja n'amukebera n'amukwata ebigere ne bamwambulamu n'ekitete kye nali mwambazza n'amukebera n'aŋŋamba maama kuba kojja ampita maama ng'ateraye nga womanyaga maama omwana afudde naye gguma kyawo munatuula nga sibitegeera kati taata we nga namukubidde ne mugamba nsanze Mia nga afudde mu buliri nambuuza muli ludda wa nze tukyaliyo eno Nansana bw'amukubira mbu omwana afudde yaddamu ki yambuuza kimu muli ludda wa yambuuza kimu muli ludda wa nga ntuli eno Nansana kanzigi najja yasanga omwana wange alugiro lyanko wange abamubiseko bulungi n'amubikkulako n'amutunuulira ne Shalom teyakaaba 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 yajja yekka yajja ne mikwano jeja 3 kuba yajja ne Deo ne Brian ne Nico aba 3 naye nze bwe baba bandaba abaana abwe bakwano be saali musanyufu eri William lwaki ate ebyali biriwo era emabega yaŋŋambye omwana ojja muwona kozi abo baali tebamanyi kigenda mu maaso era ne muba mwali mumulaba yalinga nga neebulizaabulizaako tatereera nga ne we musemberera era yajjako okwagala okumpa engalo waati omuntu gwe nagamba nti oba ng'afulumye wabweru omuntu gwe nagamba nti ngwa mu kifuba we nti nempulira nga nagamba Sharifa Guma yali omwana oyo DJ Brian bawe najjawe nti ku foomu kwe baali ye William n'asitukawo naddanga wali nenkwata Brian wenti engalo Brian nankwata nanyweza wati nagamba Sharifa Guma tewakyali kyakukola William ng'asituseewo ku foomu kwe yali atudde ng'ayimiridde eri yaddamu okuŋŋamba nga ŋŋamba omwana tumutwale Matuga eri ewa maama we ngamba omwana tumutwale Matuga kati ewaka ne bagaana ne bagamba nedda tusula era twakeera ssaawa 11 ne bamugamba avuge omwana we n'agaana avuga omwana we ng'afudde alina emmotoka William n'amugamba avuga omwana we n'agaana ne baleetera emmotoka ng'awa nsonga ki ate weeri nga teriiwo ye yali amanyi kyakoze ye yali amanyi kyakoze yeyatta omwana we nze kyo sikirumamu Shalom sikirumamu ne bwe mbeera ku gun point nze walayi William ne wooli nsanga mu ggulu simanyi oba ndi bamuggeyo nagwo ng'oli mu ggulu ndigamba Katonda oyo yatta omwana wange oyo walayi William wanzitira omwana wange sikirumamu ate sitidde bantu byonna bye banjogerera nze ndi ekirungi bakazi mmwe mubyogera okusinga naye omwana ye takyadda nze mbadde nkusaba kale newompa ssente zipangisa kazigo mu Katanga nja kubeerayo wallahi nja kubeerayo ne kati ntunuulira wallahi abasika muŋŋambye olubuto lugyemu naye mu butuufu ndugiseemu ki nga we mundaba wetu wendi oli lubuto lwe lwa myezi emeka 3 mukwana olwo luvaamu olwo luvaamu
ngawe munda wenti wendi shangu munga wonda wa wenti osoro okuvaamu so twakumali stops mukane tumunyonyola kuba mbutuufu akimanyi mbu olubuto akimanyi naye yagamba sirure yembo bamusala obuseke yakoma yagamba atya bamusala obuseke yakoma takyazaala abasajja nga tususse okweswaza ki ekigenda mu maaso abasajja nga tweswaza ono gwenkutte nga wasonda ku maanyi Sharifa ono nana haba mouthwash alumizibwa amanyo sensitive teeth okusa balacha amanyo wa sensitive nga gasanyala galuma unya kama otunye vamo lusai ubogaiza da mugendo kunena na haba mouthwash musange mu supermarket ne drug shop nazonna ezintu na Uganda alebe rwa Uganda njwa na Uganda ebitukira bageba kwenne na mubanje bamukwe onandi maso erugave habo ausa syrup abana amwago mu buluto ulcers heartburn ekiketo ne bloating okweba jagala toli amatoke boya rumondo ulire ekiketo genda ogule kalugave habo ausa syrup kasangibwa mu drug shops ne family zonna ezili mu Uganda era alebe rwa Uganda genda okabanje wagambe njwa na Uganda ebitukira mu ngemo mperu gabo lugave habo cough syrup onyochokomero onem system enafu olwala abana badda ku masomero pero yafulumye omwana yakoze bulungi mugule kanoka chokomero aleme kulwala mu secondary katekemu abenga ate asoma bulungi nyonyo ddala obusekale bw'omubiri lwala olya dizzy immune system nafu funa abasirikale okwesa chokomero herbal medicine awo emunaffe lugave herbal cough and flu syrup lwamira senyiga bisaina sezeye busumbasumbuwe ebyo bi allergy genda mu supermarket drug shops oba gwalebero Uganda bagambe ncho Uganda ebitukira mu mperu gave herbal cough and flu syrup ajaba akuyamba ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kirakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Tune Sharifa sinaku mujiwulira agamba bawe yattu omwana waabwe n'ate ekyennaku ate ekiriwo Sharifa ali lubuto lw'omusajja ate gwagamba okutta omwana waabwe yasooka lwa myezi 3 Bible itakkiriza abortion kyemanya Quran tekikkiriza nina mu abali eyo abali mu kulamula guno naffe kitususseeko n'abasajja tweswazizza nnyo mutuuka baawo afiiriddwa omwana we gwe yazaala agaana omuvugo omulambo mu mmotoka nga nsonga kijaawa natalina era bwe bamugana nagamba abaayo omuntu aba n'ensonga ze ensonga ezimu nga temujja zitegeera olaba oyo omwami Shalom w'omulaba wooti kajja kukulaga ebifaananyi bye ne ku TikTok kwali ne ku TikTok kwali atuula mu challenge naye tayogera alinga Shaban ayogera ayina olumu lwabyayogera olumu n'atuula mu nnyimba waati nakati omwami ya myaka 38 lwaki abatuula mu challenge mukuziika wano yakola ku by'okuziika yateekamu ssente omwana mwamuziika wa yabikola kutwamuziika eyo mityana eyo Kalangala Kalangala lumanyiyo waba kamiliyoni eyo gye twamuziika mukumuziika yaggumya kujoga munne tufiiriddwa omwana mukyala gumandi naawe mukwano gwange kati nga wenkugambye bwe twatuka ogenda omunaaza mwana yali azimbye olubuto yali amaze ennaku mmeka omwana
mukebera saa 11 zigamba saa 12 ne muzuula mbu afudde ne tuzuula ng'afudde Shalom ku ssaawa 3 ez'ekiro omwana yali awunya era enjungu ewunya. Ng'awunya? Yes, era enjungu ewunya. Zigenda okuwera ssaawa 5 6 nga mami omwana yafa azimbye. saa 11 saa 3 ez'ekiro. Ng'awunya. That is strange. Ng'awunya Zikukola saa meka? ssaawa 3 ng'awunya zigenda okuwera ssaawa 4 ku 5 ng'azimbye era mukwano gwange yandi wano ku Lusigala ne mugamba Karo omwana wange azimbye n'olubuto nankwata nangamba kuma Lwaki mama ntwalako mu ddwaliro okola postmortem? tetwamutwala Asanga postmortem yandibadde etuwa ekituufu. tetwamutwala tetwamutwala mukwano gwange namugamba kati nga nkaabye nnyo nga mpulira nga n'okusa sikyasobola n'ensika omukka mpola nzira engulu namugamba naye William nja ogumyeko ku mwana wa banno. Nga bamugamba bugambi? Mukwano gwe yamugamba namugamba William nja ogumyeko ku munno nga si byaliko nga tabiri nako namugamba kibuyaga nga ndi went nga oyo Kala nyimiridde katikati nga akambuwadde ngagumyako ku munno lwaki togumyako ku munno nekimugamba kibuyaga wasula aliwo ebimu by'olina okwesonyiwa. Yes, kibuyaga bwasuula waliwo ebimu by'olina okwesonyiwa bw'ati era nensituka kati najja nankwata William. Najja nankwata wati ne Kalo nankwata kati era nze ng'omukono gwange nkola nti okitegeera era okuva wali we bansitula we bati okumalako akasonda k'ennyumba nanta kati sisita we najja ye nankwata naye ne banyambusa ne banzizaawo wali we nali ntudde nekesi y'omwana wange ne bagireeta ne bagiteekaawo nensigala kutunula butunuzi wenti Shalom bwenti nentunula butunuzi mutuufu nga sibitegeera era n'atuula gawe waliwo tenti n'atuula emabega n'atekako ne gaalubindi n'abeera eyo waati talina kyeyayogera nti oba wa speech oba ki talina nga wono nga Shalom kankubulire wabeerawo omuntu n'olaba ng'alumiddwa newabeerawo oli mutuufu n'omulaba ng'alina kyayisaawo nze bangi bagambye mu comment section oyo buba lyerimwogeza oyo bujja naye ky'osobola kyogera nga tekiriwo mujjawo yaziika nze bajja bange sijja kulimba sibamanyi naye waliwo be bandaga ngaawo oyo nno naye muka William n'oli naye muka William n'oli naye muka William bandaga ndowooza abakazi nga 7 mu kuziika omwana wo n'akulaga bajjawo 7 bandaga abakazi nga 7 bagireera mu Costa wamu era ne bangamba waliwo era yavuga n'asanga Costa najjamu mukyala w'omu ng'abakuziika bwe batuuka Samoya ne bagula bbiya ne banywa bonaabagamba tunywe ebyo bibaawo mu bulamu era namusindikirako message namugamba weebale ng'omwebazaaki okunywa bbiya ng'omwana afudde namugamba weebale nnyo nyemugamba nze era nenyongerako namugamba wanindekedde omwana wange oba gwe wali tomwagala nze nali mwagala kale yandikedde ku makya nangamba toddamu okunkubira essimu noŋŋamba omwana ali bw'ati Shalom nandikitegedde sandizeemu oba kyakizibu gyali sandizeemu sikulimba ate nze yajjanga yandaga nga kirala ne bali abalaga kirala
wamala okuziika omwana yakubira ku ssimu mbu kati obanya okuganya ku bya ssente ng'omwana amaze omuziika. Nedda teyankubira kati bakwano bange abo oyo omuwala omwe mukwano gwange oyo Karo nali mbimukwese ebya ssente kati bwe twamazika n'embeeraawo ne bansuzaako awo ewa kojja wange nenga mpulira kinnuma nga ngamba wallahi kuno okuswala ngenda kukola nti obulumi ndi mu bungi tutandika otonyumiza muno nti ABC biki nkwata essimu nga nno bo bakwano bange bangamba tugende eka tukugumizeeko eka okitegeera kumbe akawapangisaayo kumbe wakamba tufuna ekyo bagamba nga sikiina wangamba nze wabulayizi Sharifa nkoye tugende mu butuufu nga tanoonya ne woobitandikira nga tobiraba neneegumya ne mukubira essimu William namukubira ku ssimu y'oyo Karo mukwano gwange ne mugamba webale ziika mwana wange nga sitaddewo ddoboozi likanduku oba ki nabula nga onoogamba kuba yagula mukyere biki n'omugamba webale kuziika mwana wange nangamba teyandiziikiddwa mugamba si mu bubi nali sinnamalayo nanzijako ku ssimu nenzizaayo essimu naye okyakumya olubuto lwe nkyala mukati newe mbeera nga nti si nti ndwagala nange wallahi nange sirwagala naye kati ngende mu ddwaliro mpeeyo engalo kale omuntu yenna waaba ali eyo ng'alinayo omulimu gwe nsobola okukola nefuna ssente nengenda mu ddwaliro nenkola ekyetaagisa okukola ndi ready okukola bamikwano. Wayogerako ne nnyazaalawo famire y'omusajja ogimanyi? Famire y'omusajja ngimanyi era we nali nakubirako sisita we ne mugamba njagala kwogerako ne maama mama we n'agaana okwogera nange kakyeka oba mutabani we yali amugambye toyogera nange biki kawe omanyi abalenzi mwine ng'egye mwedifendingamu mu bazadde bammwe n'olaga omukazi mubi nnyo simanyi bye yanjogerako eri maama we oyo muwala sisita we n'aŋŋamba biŋŋambe gamba nze netandika obimugamba kati nali nkyabimugamba mbimaleyo mugamba brother we yanziba yatwala ssente zange essaawa eno sinnawo embeera n'olubuto lwe nina yaŋŋambye bamusala obuseke baamukomya mugamba naye we kiba kisoboka gamba maama ayogereko naye amugamba byonna bibeerawo ate era osobola okuba nga wakyawa omuntu biki naye byonna bibeerawo ampe ssente zange ndabe ekiddako kuba ekibadde kitugatta ennyo kikoze ki kivuddewo olubuto yalwegaanyi sigenda lumusiba kuba siyagenda olusitula okitegeera lumulemezaako nti lulwo kuba siyagenda olukola ki airtime naggwako kati ng'omwaga kale naddamu okuba ku ssimu y'omuwala ng'eri mu blacklist enamba yange ng'eri mu blacklist eyamulamuwo yamulamu wange nempumula muleka tiwaliwo mulamu wange omusajja yankubira nnyo ngambuuzaako naŋa nja kwogeramu naye ye tannanteeka mu blacklist ye tannanteekamu ndowooza ye mukulu we ye tannanteekamu mu blacklist n'ekituufu siina wadde ekikumi nze bandekanga ye mundaba weemuti ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abakyala muli ludda wa weyaayo nebinayogera biki nga ne ku nsonga za babbi byasirise naye wagenzawo ku poliisi we bantiisatiisa nagendako ku poliisi
nga bakutiisatiisa batya? Baali bankubiranga amasimu nga baŋŋamba Wawalampye William naye tojja kusobola, olutalo togenda luwangula. Kati omu nankubira naŋŋamba gwe gumira bukyawe bwe bukusumbuwa, si gwe asooka okuzaala. Omulala naŋŋamba gy'onookoma ojja kulabayo, ojja kukakkana ng'ogoberedde ky'oyita omwana. Bagamba batya? Ojja kukakkana ng'ogoberedde ky'oyita omwana. Nga nnyo akigamba? Simumanyi, ziba nnamba ya simu nekkubira n'omuteekaawo. Waliwo n'omulala yateekawo ennamba y'essimu mu komenti. Nagamba nze munkubire oyo nze mwabye biki biki. Ne mukubira nze. Ne mubuuza omumanyi maama. Kati ate naye n'atandika kye nagambye kwoli. Nga nagamba nze simuyinaawe muyita, simuyinaawe biki. Ne kale lwakuba nabadde ndaba ng'ekyomugamba okutta omwana kinenemu. Ne mugamba wali obaddeko naye. Omumanyi nnyo. Naye n'akomekereza nga ŋŋambye musonyiwe. Naye era ŋŋamba abakyala mwenna nga tonnaba kwogera bintu bingi ku muntu gw'otamanyi. Kiba kyetaaga n'osooka n'onoonyereza. Ku poliisi waggulawo omusango? Nange siri perfect. Nange nina be nasobya. Bagenda ku poliisi? We nagenda ku poliisi. Baggulawo omusango? Abantiisatiisa ki na ne mbyogera. Ne baŋŋamba ne babaako bye bampandiikira muwe. Ku poliisi? Omusaavinge? Ne munoonya, ne nkuba amasimu, n'agamba kwata. Ne gwe nalinnyonnyodde antutte ku poliisi naye n'amukubira n'agaana okukwata. Ndowooza takyakwata simu z'atamanyi. N'agaana okukwata. Then we nakubayo ne baŋŋamba bikomyewo. Kasita weeripootinze. Era ne nzirayo ku poliisi. Ne nkubirako ne ku patana nga nkyaziina. Ne mukubirako ne mugamba jjajja mwami okwate binene ebipapula biki biki n'agamba nja kwogeramu naye tanziriranga. Kati Brenda Mayors omusinkana otya? Kati Brenda Mayors musinkana ntya? Brenda Mayors gye yali akolere Kaleeri. Bikuba byonna yabyogera tabikweka. Kati oyo abadde bba wange yali manager eyo. Ate era nga Kaleeri naye mukwano gwange yali akolawo wansi. Kale nga ŋŋendayo. In fact William yatandikira n'okunkwana. Nagendangayo nga kuba bategekerayo abamu ne pate. Nakuyita ku birthday y'omwana we, kozi oyo mwana yali akola yampita ku birthday y'omwana we. Then awo kyekiragamba mbu boss ye yasooka kwagala boss mbu n'ayagala ate manager alumyoli. Nze boss saamwagalako. Ate era ne William mukuŋŋaana mugamba oyo mwami omubiki. Nagamba ye boss wano. Yabadde ankwana biki n'ambuuza n'omwagala. Mugamba nedda. Era saamwagala. Kati bwe ntegeera Brenda Mayors. Era ngabeera awo ng'ali happy talina buzibu. Nga abeera n'obuzibu nga oli amunyiizizza. Ogenda nga Brenda era ogenda owulira nga bakubidde akasimu. Naye Brenda Mayors. Ayina gwe yayisizaamu eggaali biki biki n'oseka n'ogamba bambi mukazi wattu biki. Nga simuyina tewali. Genda share bus asangibwa Busonde Mukono Seta Mukono. Ali ku 0752 743583 ne ku 0782 367599. Musomi wa dua. Nganya kusomera dua mbuli ezo n'ebyobulamu gy'oyitamu abenga akuyambako. Ideal Sneaker balongose engatto kuzitunga ziza mu size basakanya sole empya batunda obuguwa na kalonda yenna wengatto. Basangwa kyalwa Jalod opposite Pram Petrol Station bapinganye engatto okuva ewaka ne ma office. Wakusimu 0770523920. Nga tumaliriza bigambo ki by'oyagala okusembyayo? Ebigambo byenjagala okusembyayo.
bwe wabeerayo omuntu asobola okunyamba yamnampa ssente zange. Police reference ogirina? Anyambe. Police reference ogirina? Parent ki? Police reference ewaabira omusango ogirina? Obiri ebyokuntiisatiisa biki? No, ogenda ku police n'omuwaabira. Saamuwaabira. Kati ogenda ku police. Kwati onogenda ku police ofune police reference fogituwe. Nina omunene wange Zubeda agenda bitambuza. Ogenda okugulewo omusango ompe police reference eyo. Nze njwe Shamimu Zubeda agenda bitambuza bulungi. Bajja mukwata. Bagenda mukwata ku sente zecho biro assured. Bagenda mukwata agenda kuwa sente zo. Nyeta so amukwata nga tomuguddeeko musango. N'ebyo kukanga gendayo. Weganda ogifuna olwaleero enkyo jimpe ndako yagenda tugenda okubeera ewa Shamimu. Bagenda mukwata William Serunjoji. Bagenda mukwata. Ajja kuwa sente zo. Onakyagala osembyayo ekirala? Kyenjagala osembyayo ekirala. Nga ogambye nti bajja kunnyamba njasanyuka. Bagenda kuyamba. Era bayo omuntu yenna so tuyambako bannange omwana muta William Serunjoji abeera Kawanda. Abeera wangi. Abeera wangi osobola omusango omukawempe n'omusango ebisaabala tujja amateeka gajja mukola nna abantu bange bennina Shamimu oyo mwesiga bajja bba bakuyamba so nammwe byebyo banne bye tuyizeemu abaagala okuyamba ku mukyalo namba y'essimu kweri eri 07 0706 87 12 36 tujiddemu 0706 87 12 36. Shalom, no abayo omuntu ng'alina omugwa nsobola ogira nga nkola mu kaseera kano. Wali wabeerewo contract ya mwaka mulamba? Tuli mu January. Kati obeerawa? Timba mukwano gwange. Yali Land Road kati obeera mukwano gwe. Nebigala kuggwa bivinilla nzikiriza Allah nga kisaasidde bigala kuggwa ali eyo olutagenda lukuuma oba tulinde ogereko ne Zubeda ogereko naawe ala Shalom sigenda lukuuma osobola ofuna gundi nnyingi lukuume biki naye your story matters. Shalom 256 tutuga asuka nako olwaleero